Pana abawasa obwana buno obuto buyina bibogo obuyina amazimu manyuma obwo bubajjagala obego gabbi yakuvaako mpa break nze gwola basina kyentya nze sina kyama nze sirimba kyova nagamba Kasuku oba oyina byamamange vaayo byogere bigamba abantu oba nange negeya nenga ndi muganda wange yanebakako kyekisembayo kwogerwa kakati ngambe mbunire byama biriwa mbere nabo byakibye nafana bene ngena nabyo nze nange neyogerako ngabwe mpoma akasolo nenyumyanga bwele nennyo bweti tebamanyi njagala mumanyeko ekyo omwami wange doctor. She's a doctor. She wiki doctor. Dokita wa maje. Nako kanka batereko. Omwami aswei ba mwasa nako kaswei ukawo mpuguma. Nawo vayo negotiating oyogera kubiri mu Uganda oyogera ngani bukada TV yakulemerachi. Ngawa somba dogo. Ngawa wana na mulindwa. Onacho otamukola. Bukada TV yakulemerachi. Neka funte nakanonya platform ku bantu abasigala nga bakabi. Nze ndi wakabera ndi relevant singa njogerako. Singa tonjogerako singa si wakabi singa tonjogerako. Negwane ampa advising na Uganda yakulema. Singa no wagenda mbulungi wandi baddoyo. Ala wajavuganye nga talina kadi era nasalawe emirimu gy'ekina sokaji wumule okumala akaseera anti etteeka ly'ekibiina ligamba busalawo okuvuganya wekka ekibiina oba okivuddemu ne waliwo benalaba abajja ne beetonda baba abasonyiwa mu bino ebya Nalukoola waliwo abajja ne beetonda leka baabasonyiwa akalwako nzikula waliwo abajja ne beetonda nga kaluka wedde nawe oyinza okuddayo ne beetonda naye for now Pacho independent candidate netonda nakolaki wevuganyiza nga tolina kadi nga kadi togifunye we nali nzija nali nasoka kugamba kaani nti nzija mu kibiina obote nina bwe nagamba ko nti jangu mperekereko ngenda mu kibiina kino akantu kaliwo akantu wekati kaliwo simanyi kakaliwo okatadde mu skati tokalaba okateka nyola sambadde skati naawe kateka kakilipu kako kasudde toyina kilipu kakano enno naawe bana igula tonkwatirira nze tonkwatirira zino show omwami wange aziraba ate omwami wano tukola mwami abaziraba mbasagala kunkwatirira aleka nawe yakusooseeko yasinga omuntu gwatasanga ayinza okubanga si yasoose naye ate byonna abikoze ebyabali byonna abikoze byonna abikoze anyway buuza ku bantu obote va wano ng'oli naye ne muteeka omuntu omulala ku nsi amamba lamusiza mwenna abatulaba mwebale kubayo nga mutulaba nze Harriet Pacheto Asimwe Pacho ono gwe tulina y'omu ku ba victim era abamaze dde okukuŋŋaanya fayiro omanyi kati amawulire agaliwo poliisi ye CPS wano mu Kampala yagambye nti buli kisa CPS yokka nze bwenala byasinze ku CPS oba naye walala naye bagaye buli amanyi nti fulu figure yali akuvumyeko oyina reference ya poliisi oyina katambi oyina ddoboozi wamwekwatira red handed alina gwe yayisaamu ebivumu ne bikutuukako buli amanyi nti nno fulu figure yakuyisaamuko ku ggaali genda poliisi eneesobola obitereka nga bingi nga tuli bangi eneesobola weebikuumira ebimu tebyevaporating nawe ogenda oyogedde kyomukolo okuvuma anti kakati ffe tukyayagala wali kakati anti poliisi n'etteeka lyayo bo bafa ku complainant yes kakati gwe bakomplainingako naawe olina maybe kuleeta ate engerinda naawe olina ate kuwaaba ajja kujja mu defense kati awo ye ajja kugireeta mu defense nti nze omugamba kino ekigambo ekyali ekinene bwe kiti nagireeta nga ye agambye kino so that will be in defense nomwani afuutuka omugamba kati Pacho kati nze nnoonyeza Pacho wenakabedde mu archives ebivumo nasangayo nno ntereza kantu mbagambe ekivumo kye bakuvuma Pacho bamuvuma oluba olulinga bagamba lwagonya gamba lwaki embasi mazi mulinga bazaaki nagamba ne wolikota pasa bujingo tali kulya oba wali weteza bujingo simanyi so ogenda nawe
So byabaddeyo minisita by'empisa yongerako ekirala. Ate ebimu tebiyisika mukama njogeddeko ebyo bisamu. Kyogere bamanye ekyenkyali kizito nnyo. Oyagala bagende nze nange nenkana naye. Singa Obote yabadde wano yaddasobola okyogera ezisobola. Obote semuzadde. Abaana bali mu kyalo yabalundisa wajjajjaawe. Abaana bange mbeera nabo. Tobalundisa. Aba tovaawo, wamma Obote tovaawo. Naye gwe ku kibuga kuliko abantu abalundisa abaana mu kyalo. Nze zirundisa baana bo. Manzi nakolera mu kyalo. Embuzi bwe yazaalanga ng'olundisako ewa neighbor. Nga naye bwe kazaala era akuddiza ezadde n'asigaza akaana bwe twe twakulakulananga mu byalo ewaffe naye nayongera ati ennaku zino abaana bazaala balundisa mu kyalo balundisa mu kyalo. So ogenda naye ku poliisi ng'okebera mu archives nga mwendi nakebedde nga naye mwoli ate si mulundi gumu sebiri olinamu ebivumo ebiwerako nga bakuvuma nenoonya gwe ng'olina w'omuddiramu ate naye gwe ne wambula. Katonda bwakwesitula eddala kati omukulu atamanya n'ebisumuluso. Naye Obote bano abantu bajja kuleeta ebizibu mulinga ebya publicity nateete gwe kakati ekidduka ogenda kibawa balekeraawo kyogerera chairman wammwe nina mukwasa ebisumuluzo gwe bayita Megatron. Kibi kyokka kyewakoze kuwongayo mikwano gyo. Fena otufunamu ekidduka. Towongangayo bantu b'okola nabo. Bw'oba wakuwonga owongayo eyo mu byalo eyo wala. Naye ffe ate ababo. Pacho, naawe ogenda ku poliisi oba gwe wakitadde? Nze ndowooza kandika abalala bo bakikole. Yes, kubanga nze n'olutalo lwange nno ze by the way n'okutuuka okuvumibwa bye nnavumibwa. Olutalo nze sinze nalukola nze actually n'okumuggyako ko ku mpewo ojjukira UCC yasooka ne bajjako ko was it like 1 week? Waliwo zijjukira gundi Bule we yawandiikira UCC. Anti olwo kati Bule agenda okuwandiika. Nsonga zange ebivumo bye yanvuma ku makyoko. Yali bakuwa show number. Bampa show number. Ne muzeeyise ono gwakola naye. Banga nti bamusanze mutukula. Agenze musabo. Kunoonya kutandika sabo. Anti ogenda mutukula kati oba ogenda eri Zanzibar. Ogenda Kenya. Manya nga Tanzania. Kufuna tekiniki. Kujja kutandika osabo. Ate kati akyasobola kuzannya, akyasobola kukola ku radio, akyasobola kukola ki. Manyi olwo myaka gy'otuukamu okusomba kwa. Ekyakyo beri makindi. Wenda uko. Olwo myaka egyo gy'otuukamu ng'emirimu egimu gikubodde. Atawandika mizannyo. Nga we yasemba kuandika kuliwa. Kyayogayoga. Kimunasimanyi biki. Yali muwandisa naye nzoba kati saa zino nga takyali active nnyo mu kuwandika. Kati pastor. Yakola kya. Nga kyaki kituufu delivering abantu kwatwala mu guluba nga kati kyaki zitwalawo abantu. Mu February tumanyi kyaki zitwala. Ande desebeze mbakozi. Akozi. Kati awo tetumanyi. Kunonya mu kafizi, kunonya muroka y'amaanyi. Everything ngebe. So wekobana ne Bule muwandikira UCC. Munnanga atenze banvuma ku makyoko nga simanyi. Wanze yo TV sijiraba. Ne wennakolerangayo nga sijirabeera. Kuba bali tebansasula jiraba. Bali bansasula kola. Kati ne bakuwa ogenda owulira ku makyanga UCC ganti basoke bawumulemu. Ngenda tekako WhatsApp yange. Nfunako messages nyingi nnyo abantu ab'enjawulo bukiiko bw'abakyala awo simanyi women's biki. Nga abantu bali nga ku X oko yali ekyali na Twitter ndowooza. Ng'ekyali Twitter. Abantu batweetinze awo bagana nedda this is very unprofessional biki tweets zitambula. Ngamba banaye ekyatu nga clips bwe bamperezaako osegeera. Ngendo butunulamu n'owuliriza kati oli ne I was forced okubuuzaako omuntu omu. Nti bano nabakoze kino ekigambo kitegeeza kinanga ho pacho. Kiriwa kyonna. Nango yagala nkyogere. Kyebako esoko. Kolera ku bantu. Kolera ku bantu. Kigambo kyali kigambo. Yagamba kigambo. Ali kati police byenoonya. Ki spelling. Kale spelling. E. M. B. Rekera. Osegeera. Kirimu ero. Kirimu ne O. Kirimu ne O. Oye semba. Esine obye bisembayo. So kumacha abantu they overreacted because bakusasira ofuna obusimu. School time
abazadde bali mu kutegeka abaana. In fact oyo yagamba yalina abaana n'omwana n'abeera forced obuuza maama we mami what is this ekigambo ekyo ne baba alaba TV eyo nene nebuuza abalaba TV eyo bategeera bulungi oba abalaba abagiteekateeka abagiraba kiva ku bagiteekateeka kati awo ne kituuza ku mwana wa Chameleone yagamba senga yalina obuyinza yali agoba nannyini TV n'agoberako n'oyo omukazi yennyini oyo my brother ono mutabani wa Chameleone usezo mkuta sobya yes nabo yabalumba muko yabayisamu n'agamba senga yalina obuvuna nga ye UCC yali badde agoba nannyini TV naye n'omwana omuto yali yakiraba dda yali badde agoba nannyini TV n'agoba n'oyo omukazi so I think naye bakuvuma ku makyokwo olunaku lukugweramu lwonna olunaku lwanzigweramu message bujja ku Twitter WhatsApp yes yeah wali okoze naye nga nze nedda era twali twogera ku nsonga ezaali zigenda mu maaso kubeera era ku defensive side nga ndi ku side ya Teddy okitegeera mukyala Teddy naye mukyala Teddy ojompite wakiri ongulireyo kalanchi kwaba naye banvumye ebivumo andi bajja gamba wali okolera kufuna banvumidde gwe ate nga situlangako naye bambina gamba nti nedda kampite tunyumyemuko angambe naye akaliro wakawulira nga bakuvumye mwakubanga ekyamakulu obutazaala so kakati yazaala bafera yawe nakweza omuyazaala abalomuleka bali balimba babateekateeka naye waliwo ekiri mu programu kati bali bateekateeka olubuto lwaba agenda kubakubawo ne bamwanjule ku kyaki nti yazadde so kakati waliwo ali mu kubatikira olubuto ago gaali maje mapangise ge baleeta okutulwanisa nze ne Biini naye okusinga I think nze kuba Biini ate bali ndooza abantu bamuwadde nnyo gundi oyo omukazi ajja kutimba naye nze kasita najja to defend Biini ne bandeetera amaje amapangise era ekyamuweesa omulimu was basically kuvuma nze so UCC ebadde ng'ejje muwandiikira yasookera muwandiikira ku lulwo that time Bullero yateekamu gundi eyo ne basooka UCC bawumuzaamu I think it was 1 week or 2 sijjukira bulungi so ekyo ne kiggwa nze saddamu saabiddamu because saamuddamu because I didn't want to give her relevance nze lumu nali ndaba TV because she's irrelevant to me nze nga nze so I didn't want to reply her more time yange n'omulaga nti oba ayina kyali mu gundi but I got my gundi kubanga nafuna essimu yange nempeerezaako oyo omwami gwatuula naye ne mugamba what happened to omuntu bwati ne bwati gwe twali tumanyi gwe twawanga ekitiibwa nga waggwamu nnyo kiki what happened to Senkubuge the one we know the one we used to call special programs director SPD tegeera amana ulange kigambo SPD nzenga simanyi kiggwayo so ndamuweereza just that message ne mubuuza nti ekyatuka kwoli SPD gwe twamanyanga eyali omuyivu eyali omugezi eyali ategeera so he didn't reply me so I don't know maybe the reply he would have given me but it's very unfortunate that he didn't reply me naye nali njagala amanye nti byonna bye banjogeddeko nabifunye nabitegedde okitegeera so UCC awo nekola ki era abantu ne bagamba nti era awo kale ne babagamba they should write bakole ne bawawe ne programming yaabwe I think ne recordings ne bazisabako that time so and nekigenda kityo ekyo nokivaako nepo ne basigala nga bayise cause nze buli muntu yangamba genda owabege ne ngamba no azanyidde ku nze leero naye ayinza kuzanyira ku lulala ku muntu omulala atakola ki atazanyibwako kakati awo twafunye Nammeere our one and only MP wa Masaka banange mumuyiire obululu banange Nammeere eno yaliko mukama wange yajja nakola ku Salt weekend ye bangambako Nammeere yakola ku Salt weekend n'avaawo ne sente za myezi oba emeka ng'olwo bamuzanyiddeko n'abaleetera balooya be kyemwagalako mukyala Nammeere mugezi nnyo ate kwegamba ebintu Nammeere yajanga senior ku Salt yes nga zakola program producer nenga era naye ayingirako morning show yange gye nalimu simanyi Nammeere oyo yakola nkubukedde yes mu program yabanga ya music biki teyali music yabeeranga na the some show gye basooka nkola taxi something and biki ebyo kale mpozi nga ina gwe yali atuuliddemu waliwo omusajja olinnya sikyalijuka naye bakolanga show y'okukebera ennyimba luliwo olusinga simanyi gundi ono ani
bamuyitangani omusajja omukulukulu oyo bamuyitanga obaani mwalingamu omusajja oba bamuyitanga naye baaba ng'akyakola abayimbi banaye nga yakwogedde oli nga ye baaba kwolwofa nikasengejja naye simujjukira gaye banaye gaye so Namere bw'ava ku Bukedde ajja ku Salt yeah nga senior producer of the morning show nasayininga obukadde bwe bumeka ne babaawo vulugu gwe bamukola awaawo biki nagamba kuno omuvuyo nasooka abaleetera looya nasooka bayo ssente zata ne bazimusasula nakita n'agenda I think that's when she got that advisor biki ebyo bwe bityo nasooka atandikawo ba TV nakolako TV e Masaka yes natwala bagundi actually nali ndi suppose ogenda kukolerayo naye I think nabalamu distance ngate my family stays yanga sikyagala ku destabilizing my family ate nzire eri ate ndi eno biki Smaya muwonge nangamba jana tugende kwa Smaya bamutwala Smaya bakyaliyo jukira Smaya yali yetabye mu kalulu kali akaluli wakaumane mpya Kampala bila so so awo namutwala yes try to nogera ne Smaya ne mugamba nedda gwejira kuba gwerire somero you can leave people abakuddukanyiza somero ne kati family tosobola kukola ki Smaya monga ine somero yeah ine somero yali ya Smaya wali aliriyo bayina gwe yali yakwasaganyiza I don't know nenga somero jiriyo wali tawata even are giving out bursaries and what Smaya monga yali mwala wa Mwinda Mwonge simanyi wabulao yali mwala mwanyina wa mwalawe one of that mwalawe so kati nze mu byonna ebibaddewo yes I would like to give UCC credit wadde ekikoze buyise naye better late than never maybe they were taking their own time okubonga bo like according to ebbaluwa oba complaints z'abantu ezizikola kinga nabo bewa time bawulirizeeko balabe sondoza balabye nabo kikoze eki yes ne bagandoza kati wandika I think now God Sibia here say so I'd love to give credit to the minister wa ICT then ne abakulu ya UCC mukulu Nyombi Tembo nalaba bamuyisamu eggaali kolo renyini lwawereze ebbaluwa chala yenyini oyo naji muyisamu namuvume entuyo zawe ezo kaze so in one way or the other fenga bannamawulire ekyamazima nga bannamawulire twasanyuseemuko ate si bannamawulire bokka njagala omukyalo oyo senga abadde ategeera bulungi nnyo ng'asobola okufumiitiza ng'alina sengawo ow'omutima yali badde atuula awantu ne yeebuulirira n'areframinga mu time eno ndwaki nti yali badde clips zonna tewali clip yavuddeyo emusaasira tewali ensi yonna eye Canada ne basanyuka yegindi ne basanyuka abamu ne bwa simanyi saanyuli njinyo olunaku olwaleero engalo papa bana bagundi aba kasuku bashalomu agamba nti munnange nno lwakutya kwogera naye omushana nate gwanyumye anteira aba junior sibo abantu bonna anteira adagamba abakubi n'abagadde UCC najagadde unaga nti abakubi n'abasiimye okyegera nti gwe ensi yonna neesanyuka ng'ofunye ekizibu ng'ekyo sit down reflect berako ne moment eyo waliwo moment gy'otuulamukko wekka ne weebuulirira anti waliyo ebintu ebimu ebirina okuforcinga to do what you are okyegera nti bino byonna ebibadde biyitawo yaliga naye ngenze ku TikTok gundi musanyufu negundi n'abeeranda n'abeewa abamu baaguze negundi baala namba bangambye eyo side z'ekireka wali yateeseyo baala namba naga buli agala okunywa anywe kakati gwe teweebuuza lwaki yasanyuse n'agamba nti ne bweneeba wiiki emu nga kale basho bagigjeeko wiiki emu banga bamuggyeeko wiiki emu wakale abantu bananywerawo okutuzi ku kino we babadde baze ku poliisi Namere yabadde azzenga Namere naye abantu abamwegasseeko weebale nnyo Kathani Kusasana namulabyewo Nalongo Kitone namulabyewo Abitex nze namisinzeeyo nze yamisinzeeyo yabadde azze na complain yeyi kati musajja watante era bwe tuwogera ne bakolayo gundi ne bakola ka clip kati musajja ate Nobati Events ali munda naye lwakuvaayo kwogera naye nti Nobati Events yamusibye ate bamukwatiraki yene ekyo kino ekyokukwata
yakijjawa kuba nali namera akyogerako nnyo poliisi yes poliisi gundi yavayo n'agamba nti nno ekibuyaawo nze simanyi kiriwo naddala poliisi y'ekibuyaawo kubanga ye bw'alina nnyo ki amaanyi ge we gali kali akamuzaalamu era yakatwala awo ebyo gwo byogedde ate akavuka ke kabiyogere ate nze mbyogera so kakati DNA yalaga nti si mwana wa Simpoki bagirekako mu lujjudde gye bakukusa kakati nti poliisi yavayo negamba kubanga gundi abantu bavayo ne bagamba Abidex yasooka ovaayo n'agamba bwe banaakwata abavubuka abakubye gundi naffe tugenda vaayo twekalakase kubanga tuzenga tuloopa omukyalo oyo naye nga ffe poliisi tekola ki tetuwuliriza misango gyaffe kakati awo nendaba n'omukulu Onyango ng'avuddeyo ng'agamba nti bo tebafunangako complaint y'omuntu yenna eyali agenza okuwaaba omukyalo okitegeera Nobati yavayo ye n'ayogera nga bwengera nange bwe ndi mu kwogera ano ndowooza nga bw'agamba nti ne omukyalo ye naye akendeze ku bigambo bye bantu basanyufu nnyo something like that musobola kunoonya clip n'ebirala bigambo byali bingi naye nga in the other alinga amuadvise okitegeera waliwo n'omukyala gwe nabidde atunda akatogo gwe yasibye gwe yaggyemu emitwalo 6 kaakati ffe ne tubuuzaako nti nno bannange nammwe poliisi mumutya lwakuba presidential advisor oba kiki wemuvayo ne mugamba tewali baali balope ate nga abantu balina zi reference ekibuyaawo ku poliisi ez'enjawulo mwe lwaki ye mubadde nga temumuyita ne mugamba naye gwe ekya president advisor president yabawa kigambo yayogera bwogezi kigambo yabawa bwa advisor mu bigambo oba balina assignment letter kubanga lumu oyo mukyala avunanyizibwa kwa iyo office mukyala mami Ngundi Nakyobe yes yagamba yetafunanga tabalina Mugundi yetabalina era tebasasulwa talina musaala gwabwe tafunangako bbaluwa yaabwe eraga nti presidential advisor bonna batula ku Kingdom Kampala we atekera office ezaabwe ziriwa batulayo kweri omukazi alina office ku Kingdom Kampala abebimu mama president ate n'omukyalo ye kenyini n'asooka muwambulamu kayina we yamuyisaamu naye eggaali namugamba nedda ebino ebyagundi si byakuwemula biki n'abanga osegeera mama Nalwesi yali amulagidde nti yagenda omwekwatirako singa aliddamu okumulira ng'afulumiza ekigambo kyonna naye oba ataawo atuuse naye kaakati omuntu omukulu n'oyo naye n'avaayo n'omuyisaamu naye eggaali bwetyo genosale n'ogimuyisaamu kati gwe toyinaako muntu wo naye bw'atalinaako muntu wo oli muntu wa kikaaki lwaki asiba abantu nga naye amanyi abantu ye lwaki gwe weesiganye lwaki oyagala nnyo siba abantu nga gw'omanyi gwe n'abavumi bwe luba otwala lwa bigambo lubeere lwa bigambo okitegeera lwaki gwe banno we bajja ne bakuddiza gw'obasiba emikono gweyagala kuba okitegeera nti kaakati ekyo wekijja kati ekyo kireetera abantu ogamba bwe tugenda kyova olaba oba oli awo Onyango mutuufu ti abantu bagamba kaakati ffe tetujja kuloopa naye tujja kuleka abalala bajja mwekolerako ensi yeneeramula maanyi g'abantu kagakole kyova olaba bano ndowooza misana tukute baatya ne bamulumba ekyo kikulaga ki nti we bagenda ku poliisi teyamba tebayamba kati bo ne bagamba era abantu gye bagenda okudda kati kubanga poliisi abantu bagamba nti obatwalirayo omusango nti mumuleseeyo aziza omusango mugenda okudda bwe muti nga yaye abasoose nayo okitegeera kaakati ekyo kigenda leeta bannayuganda oku actinganga bwe bati nti bo emisango bagyesalire nga be balooya be bapoliisi basale omusango bakole buli kimu nagenda ku poliisi y'Ewandegeya nga wogiraba aweeri ng'omuntu genjagala ekwate ali mu katale akewandegeya it is a walkable distance distance etalastinga na 5 minutes noza ya 2 minutes just to cross ogenda n'okudda musikale nansaba emitwalo 20 era genda kozesa nnyonyi ne mugaya sizirina nangamba ate kati nakola ati era namaliriza muwadde 10 kubanga kye nali ngobako nali njagala omuntu bamukwatirasenezange mpitirivu naye nga lwaki ate ng'akugambe 10 lyaki mafuta yakiyita yakyogera mu luzungu sound yakyogera mu luzungu yangamba yakiyita input eyaki input y'okukwata omusibe nsooka kuteeka mitwalo 10 gyekugenda ku poliisi ojja okugenda omuyiriba naye nga omugamba wuuli walijjawo mukwetwalireyo ne mugana n'omusibe ono nga talina busobozi naye ngenda nenjogera naye bansi emitwalo 10 poliisi nazo nazigoba kyobola abantu bagatana okwekolera ku nsonga zaabwe ate mubakwate naye nga mwe mugayadde abantu bagatana okwekolera ku nsonga zaabwe omuntu era namaliza
kamosoke musonyi olwaleero leero kamusonyiwe erinnya naliwanika buwandiisa anidde obujulizi bwe buli waba waawakana bweba nga polisi ewandege yoba DPC aliwo obaani ewandege waba batuula wani era DPC ndowooza mutandika okwogera amannya g'abantu abo erinnya lyo gayingenda kuba nali sinze sikozesa polisi naye nakozesa yawo olw'ensonga nti omusibi bwe wali kumpi awo yes ate ne bizinesi gye twali tukolagayo naye nga eri awo mugikoledda polisi ewandege ate nekyasayambibwa kubanga bwe namala omuwasa ekumi we yalirya teyakola yaŋŋamba ngeno nonyeyo eddala nedda yaŋŋamba kati tusigale ku ssimu kamulimise naluggwa nemukubira enkya tusigale ku ssimu enkya naŋŋamba abaatugabye Kyambogo oba NRM yalina biki tetusibye ku headquarter tusibye basimbye Kyambogo ewa Hajati Namyala waliwo event yali awo n'ekigumiikiriza ekyo nedda Kalooli Namugongo tuli Namugongo Kalooli n'ekigumiikiriza nemmanyi oba oli abaserikale maybe bonna babayiye Namugongo ennaku neziyitawo tiyakola nga kitegeeza alabika yagende wooli n'oli n'amuwa ku ssente n'amugamba wino wano omusango naye omusajja musasula sente ze kati nembeera nze nga nze ndi bwe era yamulagira nga bwe wali twagala ssente zo alaba mukwate yajja nsasule kubanga ali yaganye by'eddembe era teyazimpa wamma teyakola mupolisi teyakola era teyazimpa kati wamugamba nti wali wano musango n'omusajja nenziranga nemugamba omusajja wuuno wano ng'omulaba waali mulaba nze nekunyumya n'omusajja nenyumya naye nga oliwe mukubi omusajja wuuno wano nga faka bwe nalaba nga nemugamba kati olaba gwe musajja afande ngenda mu police standards unit ngenda mu kakiiko kamwaka wa ssempisa wakwata ssente zange reference number njirina omusibe oganya omukwata omusibe waali tali maya awo kwe kwevaamu ne bajja ne bamukwata ne bamutwala wali era twatuuka wali ku poliisi ng'akulaga ali ku saidi yooli yadda mu kutukuba kakati nosasulako olinako meka leero soka sente zange zaali nyingi naye waweza nga omusibe oyo gwe nali manja ne polisi nga bebasse sente zange nga baleeta ebiri mutwalo 15 kasasuleko ne wiiki emu naye akwongereyo biki nemaliza nga sifunyemu lwa polisi ewandege yabale newe that is another case naye ku kino polisi lwaki fulufiga ye bwavuma abantu temumugambako ate ye bwaleeta keesi nemwangu okwata abantu bano oluusi baba balina obujulizi naye babuwina engeri gye bavuvubamu mbadde ekyano bati nakiwuliddeko naye mbadde saakigenze nnyo wala nobati bamukwata event eyo nga babodaboda bava kusimanyi balina kololo awo ba birthday ya muzeeyi bino ebyakabaale bya birthday yes we bamukuta era nalabyeko alenskin ng'agenze omulabako bambi simanyi we biggweredde oba kyaliyo njabbakwata andi kati basisinkanye oli muwala wa minisita g'oli geto youth nawe laga taatawo ate tiyitaata kozi yeyita wala Museveni muganda Natasha ate y'omu yalina omwana gwata Museveni ebituufu oba kyeki naye kakati yagudde ku mwala minisita waddala si byakwekaza nti nze minisita mwesulubabako ate nga era naye presidential kubanga nammere ate wagundi region number Buganda region I think ate nga ali nammere kyemmanyibwa abaana omukulembeze gwa nga yalo mulaba kakati awo katulabe gye kiggwera nadde niza okulaba nammere bamuyingiza akaduuku lwasuleyo nalebe ne kusaasira ng'agenze ndowooza abasinga obungi bagenze bazuukuse nabo keesi zaabwe ebyakusaasira biwanvu ebyakusaasira birimu bisuka n'emyaka 2 okudda emabega byavira ddala mu Eagles tomanyi nti oyo fulufiga yali awusigale wakusaasira kituufu nabiwulirako gwe tomanyi ebyomwana eyafa gwe baata n'agwa omwana nga saabima oli nsanga nga ndidde emmere ndikuwa emboozi lindako golowooza obusungu bwabo buvaawo ate waliwo obusungu bwe nali mpulira ng'ateese nga obuliwo wakati wa Namatovu awo oba ne gundi naye ebice byalimu Namatovu ne taata gundi mwali kyomanya birimu Ronald Mayinja birimu MP we Kakuuto taata Payasi birimu Irene birimu ne Kusaasira birimu n'omwana eyafa gwe baata n'agwa naye byadda si byakakati dda olutalo lwava dda jase eri abantu aba bateesonyiwa kintu naye kati ne muzeeyi tolabanga yakubaganya bana abantu wamanya nti nno ono bali balina entalo zaabwe kyokka ono n'omuwa presidential advisor n'ono n'obumuwa kozi bonna babawa ku kimu bonna bageto ndowooza era ate ofiisi zaawukana ate buli omu atula mu ya munne naye zirizo ziriwa ofiisi naye ate
ebintu byamuze ebinewunyisa ate ne gundi naye ne bamuwate naye kakati ye bamuwati weba ghetto ndoza Buchaman yali badde ghetto person omulungi okuwa gundi ya ghetto Buchaman tawemula nawemula machege ate ye right person kuba ghetto agikola ki kyembuuza ebyo wa advisor byandema okutegera ate kusaasira ye alinga ayina assignment kuba ye bamuwa n'emmotoka ate ono omukazi wattu oba mwakyeteekamu ono omukazi wattu yeyebeera mu kinuwa kye ekikadde wali kusula motors nze tonvumisa mukazi ate kati agenda bavuma kati ku YouTube naye yagoba dda blogger n'abagamba bamufunamu likes ate n'ennyombi tembo yamugamba naye ajja kumulumbayo ayi namukwano gw'ezzanero yamugambye ajja kumulumbayo ye kigambo kimu awulye buwulizi nti ino kati zanero ya mukyala nti ali ku YouTube bweti jukira naye yamuyisizaamu eggaali naye baba yakimuka talina gw'ataavumye naye yavumye nyombi tembo naye abasajja abakulu batomuleka ekyo bw'omutyobola bw'otyo nedda n'ekirala nti kati that is when we bring in general knowledge you know n'okuba n'amagezi amazaale okitegeera kati awo amateeka kagakole kikubanga ebyaddala olina kumanya nti ono muntu ansingako obukulu kale waba kale nga gwolowooza oli wakabinyo naye tunulirako n'emyaka okitegeera nze ebyo bye nali nsaba si nyombi tembo bajournalist balabika tebaagala nnyo profession yaabwe kugiregulatinga naye ffe kati tubeeyitira ba media operators abantu abali ku luweerezebwa mu media zonna zoyinza okulowoozaako social media ambika eyo babaako ze tuyita sanctions oba penalties oba ebibonerezo ebyo balina okusibwako naddala ng'amakampane oba abantu abakugu oba abenyigira mu kuba nti nno etaeka mu biweerezebwa ku mpewo ennaku zino twewala ekigambo journalist kozesa so teriyo kitongole kikola ku byampuliziganya kitasobola kupiikinga interest mu kintu kifaanana bwe kityo kati bannaffe abalowooza nti bajja kuddukira ku tiktok bakolera effujjo byabwe n'ebyekijega abantu blackmailinga abantu okwogera ebyobulimba okukunga abantu okunga abantu okukola ebyeffujjo eri bantu bannaabwe okwogera eby'ensimattu eri bantu bannaabwe zibasanze teriyo net oba akatimba kamukokota ketugenda okukanyuga eyo yonna kajja kutuukayo obadde omanyi nti yawomotoka ewasula bagenda katuusawasula motozi ajja tuukawo kankubuulire newasula motozi naye bannaye naye abantu abamukale siganye naye wali abeesiba ku bannaabwe endooza nesula ddala oleeta oyo ndi abakula abeeraawo nga ye brand gundi wo ddala omuntu Olufega ina jase kweddaabula bweddaabulozi ebyo bagamba mbu waggeto seba waggeto seba tebakola abaggeto bangi si buli muntu waggeto nti alina kubeera vulgar buli muntu talina kubeera vulgar to be hard nsobola okwogera nga not vulgar neera nenfuna kyenjagala ani awuliddeko Bobi Wine waggeto wawulira bye yayogera mukyala Kadaaga mu kulonda kuno kwa Seeko okwakaggwa namuwulira abasogolooza balina olooza abasoga bawulira batya wadde si musoga naye nze ng'omukyala nawulira nga atyobodde maama Rebecca Kadaaga nga kwegamba nawuliriza ne ŋŋamba kiki kino lwaki abantu abamu twereetera ne twongezaayo obudde bwaffe mangu obuyingira kabuli semanyi lwaki naye byonna neewuuza eno program gye badde nga bakola n'oyo mwami Senkubuge mbu bagiyita musunsuzi naye yeyabasunsudde oyo omusajja alina obukugu mu midiya obw'emyaka emingi nga naye olusadde bamuvugiramu oyo omukazi ne Ssebuge Lugwadde amutwaliramu abadde amuvuma nno lumu abadde obadde kigoleka nze njogere gwe obitegeera bino lwaki programu ebanga etalina edita kale bagala ne bakola akakunizo nga Fulofiga ne waba ayogedde n'ayitawo ate alina omugamba kate gwakola naye mu show kuba kati Senkubuge ye manager wa TV eyo kitegeeza manager ovunaanyizibwa okulaba ku neeyisa y'omukozi n'ebigenda ku mpewo walina okubeerawo producer ye producer ye agamba ki nze nga producer oba PD programs director nina right ey'okugamba ono omuntu gwe wampadde tagenda ku mpewo nga talina script njagala script leero byayogedde si bye nakoze kakati n'olwo osegeera naye lwakuba bambi eyo waliwo yes musumba ye buli kimu ye manager ye biki abo bonna bemulaba bateekawo kiguumaaza nti ono ye manager naye nga byonna decisions zivaawa nakino gyekiri kakati gwoba otya nga bosi naawe ovaamu ebigambo ebyekisula n'olowooza nti no junior wo taakukoppe naawe wammeera
Otegera anti amafuta gakulukuta webale nnyo so kakati ne boss naye abadde byayogera ngate nono ngagamba ndoza birungi nnyo tutambulira awo so kati ebyo webitu ebiri program susu zeri off air na era just very suspended tetumanyi kyekigenda okuva no basoka batwale recordings ze baagala ate sezo zokka abantu basabe recordings za mwaka gwonna bawulirize mpola paka morning show kubeera ya only 2 hours so those are easy to okujjanga bawuliriza buli gundi gye bakola ki omuntu waba atememu ateeke wali avumye simanyi biki abagitememu bateeke wali ayogedde kino ateeke ebintu era yagamba nono sakutwalayo ne bagundi musale bambi nga yese nkubige tayagala mbabanye ndi bamutwalayo ale government yandibaddeyo abantu kikeche ebejjana mukubaga kati oyo omuntu abantu bali mukaba musizo obwavu mu bantu ate waliwo aboogera nti mugane mubagabire ezo webale nnyo abakudaalira abali mukudaalira abantu abantu ng'elwaki muba mubawa mubesembeza yes ekyokubiri nalaba era eyo soloti ya naleero ebinganga etaliyo ebadde tefugwa amateeka ga UCC ebadde nga ye eryawo ebyayo ne bakeera nti tugenda kuvuma gundi kana akadomponi kana akakiki kana akampi yavuma kano Kashamiru Mayanja obinda kuba wiksimeka mushomo nga yavumira musho Shamana gabira. Kugama yo olutalo lwa TikTok olonnanga yalusitulayo naluleta kuki? Aluleta ku TikTok. Ku mainstream. Aluleta yes, aluleta ku TV. TV banga kishime gondi. Baba ayine ntazo. Mompi nnyo. Abyo naye abimuvuma. Ayo baba ava ku kibana. Yagamba nti nno gondi alinge mbusu big bomb ndalongo wa SB4. Nagamba nti nno alinga nyumba ya mobile money. Olinga big bomb. Nga buno buterita bizi agaterita byagaba bannaye. Mukaza ine biga olutalo olwokwe lwatandikira nebevuma zinga yavumira kuki avumira ku TV so kintu ekyo ndowooza government ya ngate ne nanyini TV talina kyayogerako nga ne manager talina kyayogera ne abagenda abavunaanyizibwa okugenda ebintu ebigenda kumpe kawo yali Sanyuka TV yali yani eyo TV omulangira Sonali wakatwale kwe gundi ono mwana yagenda mu America Keizi nani baleke babasibe nga bamuvumye era twalabanga NBS yakakibwa no kyusa program eyo negikyusa mu time bagitanga bate anikati ndowooza bachi yali ebelanga bakwatibwa saawa emu n'ebbiri ne bagikyusa ne bagiza ku saawa nnya ez'ekiro ne bajjamu n'abo abantu abali befudde ekirala ne bateekamu n'omukazi yani oyo Anteira ani oyo Ozil Anatalia Ozil kwata yetaswa kuvuma no eno olaba nti balina government yachi yakolako suna yawabanga kyesuse ne taking action katika tusubire ne action wana igina taking wa yususe badenge gye okola ebintu bisigwe gusose nge epenara nge eyimiza program ne bamane bazizza ku mpewo wacha aliyo no mulala timunange ono gwe okulaawo lwaleero yadibadda bamukyawa takolirangako zibulaje asajja babira nabafa kakati alina ebisirani kakati nti bikigamba nti abagundi banna nenzo onkolako iyo intro yokae pirawo mu studio za mwenga sirana kuvaawo awo ku kamera kwenyini kubira mu kamera nange era waliwo mwaje okumukuba musibeyo abiri program batagikyusamu waliwo ajja okumukuba nze nkolako introduction yino kati navaako enviiri lumu bakola introduction nga ndi wakoba nali ngolola nentambuza kujja egundi remote awo bawaliwo ki nengamba kansoka mpulizeeko wano bawaliwo bulango program netandika eri oba ebeera pre-recorded yaliko luswa introduction yokka gye yakola nagamba abaana bange he's talking about luswa if he's not luswa in the studio gwagendo chaza nakola intro bannange kigambibwa ono yabba omugenzi tikigambibwa alina omukono mukufa kwa omugenzi era nti ne sente zaziva mu parliament namanyirawo ani luswa gwaliko kiganda kyo omuntu omwogerako ebirungi gwegenda okukyaza olwaleero ye gundi alina kino nakino alina kiri lwaki omuntu program gwogizimbira ku negativity yakola intro ya luswa bagenda okuteeka oluswa ne bakansi bagambye oyo oluswa n'amaanyi agakuwedde agakola show nenga mpulira nze nawulira nga nze amaanyi nga nze sinza agenda okukola show ne nawulira nga mu butuufu eri introduction ntambula nenva mu studio
So ebyo byonna bwe babanga mwatekawo minimum standards ez'oku muzigoberere. Osekeera. Muzigoberere. Ate akazindalo kaleme kunyuma nnyo nga gwo katuddeko senga naye nga bwe bafulumya akatambi ko girlfriend akagundi ke ya releasing nga naye asula mu kayumba obuliri buli abwe butyo oba akamattress kalina inchi oba 2 oba 3 senga n'abantu bavaayo ne bakwogerako the other side of you. How are you going to feel? So what tuyisa abantu bano, let us know, let us tuloze konti nabo balina family balina abakone nganda bali kulaba zino show babasobola oziraba balina omuntu mwe respect ye oyogere naye with the respect it deserving kubezo TV zina ba content directors okitegeera ebyo bintu mumanyi nti omuntu gwe mukyaza either mumwononera yes ekintu kyagenda kuddayo mangu omuntu mwanonyeza. The fact that munonyeza okundeta ku media yammwe kitegeza mwina kye amaanyi ge mwagala nyongereze ku show yammwe. Ono gwenkyaziza azala buzazi baana tabaweerera teyasoma yebuzabuza avuga emmotoka nkadde amaze emyaka asimanya n'emyaka 4 n'omusobyo nditachi ono wa Galaxy omuntu amwogerako bibi byerere kati mbuuza ne nditachi nayongera okukola show yakoze ate baba bakukyaziza bakulanze naye ekya poliisi nze bambi makono olindangako okumpita era actually tompitanga nze mu show yo ate kati olina obusongo alinga nze mukuba neyo lwakuba kamera nti lwakuba naye mukuba nenva mu gundi eyo nentambula nengenda birawo era ne gundi ne in fact gundi yagenda legal ne waliwo shemu ene yali ya mpuga no not mpuga but mbuga bamwitani SK ye mbuga SK mbuga yes yaina ko TV right ekyaliyo ye buziga wali akawala kali kakolako ngira kaleta kisuna kwolu era banalinzo nga nkola bichindi wake eyo show yalinga ya misana lunch time awo kati batanze na interview bulungi batambula bagambe ine bisirani simayi bichi bisirani byose bambi suna sikulime ngeri gye yakireta was so embarrassing era suna nanyiga nyonyo ne yeyambula ne bigundi ebyo bigundi birapere nabiteekawo n'afuluma shosho nekola ki niye nagamba nze sikuviira kaawo ninga kana koolaba akali mu kumanyira suna oba tikamala na senior 6 oba senior 4 nga kali awo kambadde otuntu tuli eno no bakayo ine bisirani akakantu okajjukira naye nze nagamba nze ku busungu bwe nnina akaana akatonga ako tekajja kujja kamanyire nga first of all professionalism bagisudde eri gambe gwenje omuntu gwokyaza ali makono oluyi ali babula makono oluyi ku mpewa we show erigenda koma oli ajja kujanga amwetegekedde oba amuyire biki oba amukole nali subira gundi omukubamu ani anko chuminete yamukubamu walo n'omunyayo mulala gwe yakyazaawo omuwalo mu bafu gundi ennaku ezo yali afulumya ne studio wekabanga tekaali katemba waabwe nga it was planned Omega 256 omayi bwe yamukola intro nayo yali banna so abalina cases ku full figure bagende ku CPS bwaba yali akuyisizaamu k'eggaali naye nze sijja kgenda naye nze just nsabye UCC egende fune bye banvuma ebibeere bigikolere nga ki evidence yes. Dr. Senjobe wa Biva Organic asangibwa Mengo gwe ina obuzibu endwadde zakwesibako ogenze malwaliro amazongo gonna omize eddagala owulire olikooye naye ng'ate ekikuluma kyangu nnyo kyetaaga akubostinga immunity yo obuli awo ebintu biterera ebikusumbuwa genda ku Biva Organic oli awo oli mukyalo embuto zo wozifuna zivaamu olina ogwo omusujja gwa Nabuguma buli omu ayogedde kyayogera n'abaana yo sinywevu ebisenge birebera n'atazaalangako akuwadde amagezi oguze zino emmumbwa ze batunda mu kuziika n'ebiringa ebyo genda ku Biva Organic omusajja embeera y'ekisenge yagaana bakumalira bumalizi lugendo gwo olukomya wakati ne bakumalirayo ababooda n'abo bakola ne mukyalawo genda ku Biva Organic ulcers yakujja ku mmere wava ku byennyanja wava ku bijanjaalo ebijanjaalo oba bigenda biri basooka bijja kukana akakutako okungulu wava ku binyeebwa wava ku lumonde bw'ogenda ku mukolo n'okutambula n'omwogo omuwaate omuwogo omubisse onotambula ne katunkuma wulira nga zigize ng'ogaayako yegwa asooka okusaba emira tulinawo waalusa genda ku Biva Organic bambe ennaku ezo yawa muwalange eddagala era muwalange tuli mu kumalamu akagundi akacupa akokubiri tugenda kubanga tukomawo for review sukaali diabetes
oyo naye amukwasaganya naye amujjanjaba mwabalina prostate cancer basajja prostate yo yagazibwa tuyasobola kusiba musulo tokyagenda ku mikolo kubanga ate ku mikolo omusulo gukutya muyisi bintu byakutabukako mukube ku namba y'essimu yo wansi gyolaba omugayi doctor n'obuzi wonna ajja kubanga akubulira ekyekyokukola bw'oba osobola okutambula mpolampola paka ku Beaver House wano ku Beaver Organic Mengo otuuka ku Masengere ekizimbe okiraba kisukulumyemu kiri ekiri mu langi za kiragala ojja bba okiraba bw'oba ng'osobola kuva wali ku kooti y'Emmengere kuba bayita Hamu Mukasa Road era bw'oligiramu otuuka ku Beaver Organic bw'oba ovudde Masaka ogira ku luno oluguudo luva Masaka Busega otuuka e Busega n'ojja Nateete then nojja Lungujja biki paka Mengo mu katale k'Emmengo osobola okubuuza ababoda nti wano ku Beaver House yewa boda aba yagadde okubba ajja kusaba olukumi akutuusewo naye naawe osobola otambuza bigere oba buuza nti BBS yewa kati bw'obeera ku BBS ekizimbe okiraba ekyemmanga ogendewo naye ne mu branches abeerayo abeera Kayunga abeera Embalala abeera Hoima neewalayo nayo ne mu nsi endala nno abeebweru badde bambuuza akikola ati akosa ddi ekyeru ebintu nebikutuukako ate abadde atambula kati ennaku zino abadde atambula n'okuba meetinga physically so tofa nakirwadde sukaali oyo mubi nnyo abantu abakuba sukaali ndala sukaali nakuba amabwa nakuumula amagulu ebigere akyala nakuba amabwa wansi n'ebirala ebyo byonna sukaali aba ayitiridde abagenzi wala naye munoonyeko nga sukaali tanaba kugenda wala akutandike ku ddagala ojja kufunawo enjawulo era ojja kuwona bangi bagezezzaako era ne bafuna okuwona oba ne bawona Dream Restaurant basanga Wandege awe nvaano gyendaga gyengenda okola ekyemisana awo wa Namubiru newo balanga buli kana nga tontwala yokko kulya kyamisana sawa z'ekyemisana simanyi munegwe gyobeera naye nze ziwera weziti mpaka gundi ngende ndi kakuponi omero ogiyita kaadi ogayita mafuta nditulira ku kaadi singa kale anti Namubiru mpaka kaadi gamba wenzijja webasize nsindika abalala ne balya naye si balala nsindika pacho n'alya lwaki osabira balala nga nze nsa ku level ya kaadi ng'amafuta nti genda onywe naye nakyo tujja kikolako ndowooza otegedde demand ogitegedde obwetaavu nina abantu pacha alina okujja alye ku mmere nze sijja kwogera ku kyesimanyi oba kiwooma kati mmala kulya wennaaba ndya nga nkyalinawo wennyini wengenda okukolera sho mbagamba abaliwo nti bannange wano ewooma wa wennyini Wandege ewandegeya Dream Restaurant emu eri oba ku bitala by'Ewandegeya akavala akakazimbe kayita Haji Kasule Mall akazimbe akaddako ddala kwe ku Dream Restaurant esooka nze mbuulira mpisa ki waliwo Equity waliwo bikibu banka nzikubuulira eziri wennyini awo wennyini oduka ku Equity Bank njagala wa anti Namubiru zonna zizeye muntu omu anti wawe musanga watera tuula talina gyatulako nti ali awoka akebera kweri boduka ku Equity Bank ovudde ku First Pharmacy oddako Equity Bank wale kiko ekiringa ekyamboka kakati wotunabo tuwagula ogenda kulaba Dream eri ku flat eri eyo bwogireka bwotuka katale k'Ewandegeya kino ekizimbe kya katale kirimu amakubo abiri erimba lita Mulondo Road eddala bayita Byashara Road bw'olitambuliramu ogenda bw'oba oyise eno waliwo Dream gy'ogwako etunudde eno bw'oliyita eno waliwo Dream gy'ogwako etunudde eno in other words waliwo Dream meka awo mu area awokawokawoka waliwo Dream zinya so aweewo twakimala ekyawandegeya wenzijaawo negamba bugambi nze pacho nzize kulya oba ojja kulya mmere so balina emmere ennungi ennyo akalo kabeerayo buli kika kya mmere bakirina ate nga emmere yaabwe ennungi si buno obumere bere batunda mu Kampala nga balinga abawo omwana omuto nga balinga abawo omulwadde ne basiigako akatooke bakuwa ekifi ky'ennya omwana yampa ekintu ky'ekyennyanja nga kitudde mu kasowaani nga gulinga muto gwa mwana mu kasowaani k'ekinga kigido so weebale embeera ya mmeke sente tumayo bantu nga tebajja sobola emmere y'omu Kampala era sente zeezo zeri mutesi ya bbeeyi nga mutwalo ezo oluwombo balina olw'obutiko balina olw'ebinyeba mu kyennyanja balina olw'enkoko balina enkoko ya boyiro balina emmere teggwangawo nti bagambye osanze eweddewo ku Dream kubanga bakodde mu shifts balina abasulamu balina abajja bafumba ne sapa nayo bafumba ekyeggulu abantu abamu area zaawo ba lecturers bano basiina mukazi yanobye omukyala yatambulako ne bw'obanga oyagadde kulya na famire ero ogireetaawo ate balina ne kano ak'enjawulo nti mubanga muli famire muli bangi muwerako wakyazza baganda be waka ba famire muze muli bakaaga 789 omukulu yajja n'abafumbira awo likanaawe ewaka soma ennamba weeri awo mujja giraba eyita wa wansi kwe mba musinzira ne ka delivery bw'oba oli wano mu Mengo
oli mu Bwayiso omwo oli mu Kasubi oli eri mu Ntinda oli mu eyo nena eri ezinanyo kuba bukubise mu dakika ntono nnyo emmere ebe kutuuseeko ina bolanga amaliriza oba mazeeyo bonna biva tumwogeddeko anti namubiri wuuyo Dream Restaurant tumwogeddeko bannaye mubeere kala ab'emikolo nga oyagala nkwogerera omukolo gw'onkubira ku namba yange eri wakati awo oyagala katumu oyagala mwogezi oyagala bifaananyi nange ndi mwogezi w'emikolo njogereraayo naawe oli nenze sikola introduction nkola weddings nkola birthdays graduations corporate dinners obwo introduction atokkirizibwa oli mukyala anti ndi mukyala kyovula mbagame sibikola ne mumunonye